Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe. Ndi musanyufu nnyo ne kaakano kuba nga nzizeemu okukomawo okwogerako nammwe abatukuvu ba Mukama. Omanyi gwe mutukuvu asooka. Biri bye twalinga ne bagamba Saint Gundi, Saint Gundi, Saint Joseph, Saint Andrew. No, you are the saint. Why? Kubanga okyaliwo, okyasobola okwenenya. Gw'oyita saint tomanyi yafa atya. Tomanyi oba yalina ebikolobero naye gwakyaliwo akyasobola okwenenya na Katonda n'akunaaza n'akutukuza. Ye gwe saint. Kitegedde oli yafa yakoma yakoma. So abatukuvu ba Mukama Yesu yebazibwe. Kaseera kano ababadde mu buzibu bwa bbomu, Mukama yebale kubanga abamu basoosezza okubanga abamu abadde na kumpi awo n'abataasa. Gwe wawonye bbomu waliwo ensonga lwaki wagiwonye. Katonda akwetaaga, ayagala omuweerezi. Takulese olwakubanga nti oli musabi nnyo. Takulese olwakuba oli w'amaanyi nnyo. Akulese olwansonga emu. Olina byokyalina omukolera. Ogenda mukolera ebyenjawulo. Akusuubiramu kinene. Sinagamba nti abaafudde babadde tebalina kye bagenda mukolera naye guli n'ekyensusu kibula oli mulamu. Akalaba oba tonnalokoka eno ye chance yo actually. Naawe weetereeze. Katonda akwetaaga. Yeetaaga omutima gwo. Yeetaaga. Omanyi gwe omubiri gw'olina ogulaba. Mugulwanira abantu aba. Gwe asooka. Gwe mwoyo naye olwanira ogwo omubiri gw'olimu. Ate omulala agulwanira. Olwanira ogwo omubiri gw'olimu osobole okulya, osobole okukola by'oyagala okukola okuzimba ennyumba ye. Kati ate waliwo omulala alwanira omubiri ogwo ye sitaani. Ayagala yeggulumize mu mubiri gwo. Ayenderemu. Akozesa omuzimu gw'obwenzi bujje oyende nagwo. Olwaniremu, ovumiremu, obbiremu. Okoliremu ebikyamu n'obujja byonna nga kwe biri. Kati ate naye Katonda era naye ayagala omubiri ogwo. Lwaki? Nti ayagala omubiri ogwo abuliremu enjiri abantu batereere. Ayambiremu abantu. Kulowooza nti gwe ayambye naye nga Katonda ayisemu gwe. Oyambiremu abantu. Kwegamba Katonda ayambiremu abantu. Abuliremu enjiri abantu bategeere balokoke. Okole ebintu bya Katonda ebizaamu oyagale n'abataagalirika. Kyovula omubiri ogulwanira abantu basatu. Naye ate babiri balina osigala nagwo. Gwe ne Katonda. Naye ogwa sitaani togenda gufunamu. Kati omubiri ogwo gwe nga gwe mwoyo ogwetaaga. Ate ne Katonda agwetaaga. Naye gwe gukozesa obulungi ogufunamu naawe. Olina kweyinga Katonda. So kyenyinza okubagamba. Mukama mulungi. Nti okyali mulamu akyakuwadde omubiri. Era singa tolina mubiri ogwo singa towulira. So weetaaga omubiri ogwo okuwulira. Ate okola ebirungi ebya Mukama. Alina bingi byagenda okukolera. Naye alina kyakwagala. Leero tugenda kulaba ku butukuvu n'obutuukirivu. Alina bingi byakwagalamu. Katonda akwagaza ki naye? Bw'oba ogezeko mu Deuteronomy chapter 10 verse 12 eky'amateeka essula 10 olunyi lwe 12. Katonda atwagaza ki? Gwe Katonda akwagaza ki? Okitegeere. Katonda kyakwagaza. Bw'onaategeera Katonda kyakwagaza ogenda kuyita bulungi. Eky'amateeka essula 10 olunyi lwe 12 lugamba ne kaakano Isirayiri, Mukama Katonda wo akwagaza ki? Wabula okutyanga Mukama Katonda wo. Akwagaza ki? Isirayiri aliwa ye gwe mulonde wa Mukama. Katonda akwagaza ki? Akwagaza ki? Omutye. Mu kutya Katonda wano obutukuvu ogenda tambula nabo. Kibanga nga oba omujjukira twalinanga ne bataata baffe. Ffe twalina nti kitange yali musajja mukambwe. Naye nga taata akuba. Era ne mu kika gwe bakozesanga nga waliwo omuntu akoze ensobi bamuyita n'akutereeza. Naye ekyenjawulo kye nali nayiga ku taata
nga muwe amutya amulaga nti mwekitiibwa nga mukankanya n'omukankanira. Lumu nayonoona radio. It was 2002. Yeah. Yali 2002. Omwaka ogwo Brazil yatwala ekikopo. Nali nava waka nga amaze okwonoona radio ye. Nga yesunze okugulya omupiira nga gutandika. Omanyi Senegal yali esamba ne France. Senegal eryoka ekube France. Agidiofa alyoka ateba akagulu, yagira akagulu bw'ati n'agira n'Abafalansa bakaaba nnyo. Naye radio ya taata navaawo njono yennyinda yesunze okuwulira. Omanyi by then TV zaali ntono. Ngo kizibu okusanga buli nnyumba nti erina TV. Naye nali mpa ku ssomero ne bannyumiza. Twali tuva ku ssomero. Ffe tulina we twayita ne tulaba omupiira ogwo. Twalinanga mukwano gwaffe nga tusoma 9 nga bo balina ka TV black and white. Nga amaaso go galaba nti galimu ekirugavu n'ekyeru. Butivi bwasooka ye bwali. Okay, obutivi bwasooka ye bwali. Naye ngendo tuka wakataata nga teyawulizza mupiira. Nangamba Ivan Jangu, I knew what was going to happen to me. Because by then my father yali mukambwe nnyo. Nagamba Jangu, nagamba wakoze ekirediyo yange wafuuka ddi makanika. Natandika okankanirawo. Natandika omutya. Nengamba taata nakagenda oleete emuggo. Ennyanguwa. Nensuka okuleeta omuggo. Bwe naleeta omuggo ne mba wansi. Nefukira. Naye taata bwe yalaba nga ntidde nnyo. Nga mukankanidde nnyo. Namugamba kale kusonyiye. Naye era kuva ku olwo taata mutya mulipo namutyanga. Kyandeetera okubanga ki siddamu omunyiiza kuba manyi omukambwe akuba. Kitegeeza nga mu kutya kwange taata nakulirangamu ebirungi nakolanga ebituukiridde gyali ne Katonda kyatwagaza. Bwe tuba tunaatuukirira. Tosobola kukola kintu kirungi eri omuntu gw'otatya ne gw'otawa kitiibwa. Mu kutuukira mu Katonda n'okuba omutukuvu weetaaga okumutya. Ate Katonda bw'omutya akola ebyenjawulo bingi. Tulaba wano eno Ananiya mu Bikola by'Abatume ssula 5. Tugendewo okwo Bikola by'Abatume ssula 5. Ananiya balina nga bonna abatume kugamba buli omu alina kyaleeta kuwa eri omubiri gwa Kristo okuyamba abantu okukola ki. Baali basazeewo buli omu atunde ku kaalina asobole okuleeta. Ananiya ne mukyala we baatunda ebyabwe. Baali basente gye bajjala. Baali baagala okusigazaako ekiki emabbali balimbe. Kye bataamanya nti baali tebalimba Pawulo. Baali tebalimba Petero n'abalala. Naye baali balimba Katonda. Kati olaba wano eno tandike ku okutaano. Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo katutandikire ku Bikola by'Abatume 5 okusooka. Naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye ne yeeterekerako ku muwendo. Mukazi we naye ng'amanyi n'aleetako butundu n'ateeka ku bigere by'abatume. Naye Peetero n'agamba nti Ananiya, Setaani akujuliza ki omutima gwo okulimba Omwoyo Mutukuvu? Owulira, ye yali amanyi azze kulimba Peetero naye yalimba Omwoyo Mutukuvu. N'okulimba Omwoyo Mutukuvu ne weeterekerako ku muwendo gw'ennimiro. Owulira, bwe yali eyo teyaliiyo. Bwe yali eyo teyaliiyo amubuuza. Era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo? Amubuuza nti bwe yamala ogitunda teyali mu buyinza bwo? Kiki ekikuteeseza mu mutima
okukola bwoti nga kigamba kiki ekimuteeseza amanye omutima guno wakati mu byonna byonna endowooza zaffe zikwatagana n'omutima kiki yali amubuuza kiki kiwateeseza okukola ekintu bwe kiti tolimbye bantu naye Katonda gwalimba nga tutunulidde ku butukuvu n'obutuukirivu gwalimba tolimba bantu naye olimba omutukuvu gwalimba omusumba alimba omuntu yenna alimba maama wo olimba Katonda mu buweereza twegendereza ebintu bino ebitusibye muntu butono naye ngaokulimba Katonda takwagala amugamba tolimbye eki tolimbye Katonda Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo n'agwa n'atondoka entiisa ennyingi n'ekwata bonna abaawulira ebyo owulira gwe mulokole tayagala kutiisa gwe mulokole tayagala ntiisa weetaaga entiisa nti ebyatuuka Ananiya nga amaze okulimba n'atondoka n'agwa wansi manyi mulina eŋŋombo yammwe ng'omutuukirivu emirundi 7 n'ayimuka Ananiya tomanyi oba yali agudde mmeka Sawulo bonna abo kano wano kiraga nti Ananiya we yawulira ebyo n'atondoka n'agwa tebamuwa kyansi yakwemera nga nawe wekyalimba nga nawe wekyabuzaabuza abantu mu kaseera ako tomanyi bajeti yo gy'olina bwegamba gwolinga ogwamba gw'olina bajeti okyalimba abantu okyabuzaabuza abantu naye Katonda agamba muganda wange kuno n'okyuka wakyaliwo kyansi ey'okukyuka okyasobola okulekera okulimba wakaba manyi osoma tosoma wakaba manyi ogenda kukola tokola waliwo omuntu akuweereza ssente wabwera omuzimbira ennyumba tozimbanga wakyalina kyansi okwetereeza Katonda waali omwentukuvu ali kisawe kiri beddemu nkamba Mukama ekintu kino kyenkola kitegedde si kirungi naye njagala kukyuka muganda wange okyasobola okukyuka naawe wamala okulimba ekisa kikyaliwo Katonda kyasobola okukyusa entiisa nyingi nekwata bonna abaawulira ebyo abalenzi ne bayimuka ne bamuzinga ne bamutwala ne bamuziika wano tulaba nga we yatondoka yagwa wansi n'afa ne bamutwala ne bamuziika katuddukeddukeko tweyongereyo mangu ne mukyala we actually naye we yajja naye n'alimba kintu kyekimu n'akola ki n'afa mbalaga lwaki weetaaga okuba n'entiisa n'okkankanira Katonda bw'oba onaayagala okutuukira n'ekkola ebintu Katonda kyayagala n'okutuukira maaso ga Mukama wulira Katonda kyagamba wano bonna nga bamaze okutya nga bamaze okufa tulaba wano omukyala we naye we yajja naye n'atondoka n'agwa bonna ne bakola ki babiri bonna ne batondoka ne bagwa wolaba wano eno ng'ogenze ku lunyirwe ku n'olumu lugamba entiisa ennene n'ekwata ekkanisa yonna ne bonna abaawulira ebyo wulira olw'ekkuminoomu kye lugamba entiisa ennene yakwata ekkanisa entiisa nga waliwo walabe nti abantu baatya entiisa n'eyambala ekkanisa naye bw'olaba mu busomi bwa Bayibuli oba ovudde ku lunyirwe ku ng'entiisa emaze okukwata ekkanisa There's no internet connection right now because you're in airplane mode. Entiisa ng'etuuse awo tulaba ku lunyirwe 12 ng'ovudde ku 11 ng'entiisa ennene n'ekwata ekkanisa yonna ne bonna abaawulira ebyo laba ekyaddako Katonda akola ki gwe omulokole oweetaaga ebirungi oweetaaga ebyamagero oweetaaga okuwonyezebwa gwe omubuulizi w'enjiri bishopu ani kyonna ky'oli entiisa keenaakwambala eya Katonda ogenda kulaba obulungi bwa Mukama
ogenda kukola ng'onoonya Katonda ng'okola Katonda byayagala kubanga oliwo otumunyiza nga we nakugambye wali mu kutandika. Katonda akwetaaga mu kintu kimu, afadhali bwe Mutukuvu akwambaza entiisa. Saakadde osabe eno saala endala Katonda abeeko kyakukola olabe enfutiiso gifuna oba amala okutoba olabe eggulu n'eggeyeena, naye osobola osaba Katonda nakwambaza entiisa. Saagadde kimale kutuuka ku saagadde kimale nga bwe kyamala otuuka ku kanisa eno ne bafiiba omuntu munene omulambo omuweereza omulambi nawe kikutuukeko. Muganda wange entiisa we najja mu bulamu bwo bwonna ayiga okukankanira Katonda n'omutya, obulamu bugenda kwanguwa. Katonda agenda kutemera amakubo, ojja bawulira Katonda, eddoboozi lijja kudda. Era entiisa we naakomawo ebintu ebimu abamu byetala okuloota, ojja kuloota ng'ofunye essimu ennene, connection wakati wo ne Katonda, enkolagana wakati ne Katonda n'abantu. Kubanga entiisa ekwambadde. Nze we natya taata ne mukankanya nemba nga ntandika okola byayagala, yatandika okungulira engalo, yangulira ebintu ebirungi. Ereddiyo n'addamu n'agikanisa, nagala naye tokiddanga. Ekitegeera lwakuba nti kabbucya kaali wala n'embizi yandigulidde n'ebyako. Anyway, ebyo tubireke. Naye nga entiisa ng'ekwambadde mu maaso ga Mukama Katonda akola ebinene. Olulyo 12 olaba bibadde lugamba obubonero. Bannaye abooluganda tuli mu bikola by'abatume 5, twatandikidde ku ssuula esooka ne tukka ku y'omukaaga ne tudda ku lw'e11 entiisa we yakwata kanisa, then kati tuli lwa 12. Bagamba essuula y'e12 mmanyi wansooseyo dda, okitegedde. Obubonero n'ebyamagero bingi n'ebikolebwanga n'emikono gy'abatume mu bantu. Omutume, pastor, evangelist, apostle, bishop mu Luganda ne mu Luzungu, because namu omutonotono naye era ayitawo. Entiisa we naakukwatamu gwe n'ekwambala eya Katonda, bw'onaateekangako emikono Katonda agenda musumula, gw'onaasabira Katonda agenda musumula. Ebyo ebikyagaanye ebyo byolaba ebikyaliwo ebyo Katonda agenda bijjawo, ajja kukuleetera omuntu. Weetaaga buyambi, weetaaga ki? Kanisa yo gye yeetaaga ki? Olina kye yeetaaga mu kanisa yo? Mizinda kiki? Entiisa bw'ena amala okwambala ne kanisa, entiisa ejja yambala eri Katonda. Eyo entiisa yegenda okyusa ekkanisa yo, abantu abengi abajja bakankanya Katonda. Tulaba abasiraamu entiisa gye balina gye bali, omusiraamu ng'ayingidde mu gundi mu muzikiti, ayingira ng'amanyi ali focused. Naye abadde bayomba abweru nga badde beetama ebijambiya olw'omuzikiti, bayingira munda teri babamanyi entiisa ya Mukama. They recognize the presence of God. Bawe ekitiibwa mu kubeerawo kwa Katonda waabwe. Naye ffe abalokole, omulokole y'omuntu asabaawo n'asaba n'aba nga atandise osaba n'atandika okutula nga waliwo abali awo n'asooka n'atunulatunula, waliwo awulira ng'alaba buli omu ali bize n'asumula akatima. Naye kasumuule ng'oli eri mu basiraamu, kasumuule ng'oli mu ssabo. Lwaki mukankanira nnyo bino ebitali Katonda? Kasumuule mu ssabo. Bali abasiraamu batya Katonda waabwe. They find their God. Katonda bamuvaluinga. Naye ffe abalokole ogenda owulira nebba nga atadde akatima ate ne yeekaza. Tofuyidde nze akatima tokateeredde nze, okateeredde bakuliiraanye, okateeredde mu presence ya Mukama. Ffe ganze we naawulira empewo eyo nga nkyafu nange nemba nga mbadde mu mwoyo jasooka mpanukeyo Katonda ekisajja kino kitategeera nekibikula weekiti. Naye ate njogedde ekisajja ekitategeera nanondetedde okuva mu mwoyo kubanga nkuyisa ekisajja ate nga toli kisajja. Nkutuyisa ku bulamu nodda ku WhatsApp oli mu kyaki. Katonda tabyagala. Abooluganda twetereeze bwe tuba twagala okukyuka, bwe tuba twagala okusumululwa. Oli ku WhatsApp omusumba n'ayogerera ekigambo. Katonda yeetaaga. Tuli ku butukuvu na butukuvu naye byonna mbadde nkugezaako okulaga nti nga tofunye entiisa tojja kukankanira Mukama ate tojja kutuukirira mu Katonda. Kuba ojjaga nja kwenenya.
Ekyannyamba nze we nenenya ku olwo ne ntegeera ekibi nti taata tayagala kino na kino ne ntereera. Twakwatagana bulungi ne taata wange. Owooluganda weetaaga entiisa ekomewo mu bulamu bwo. Eyo entiisa bw'enaakomawo ojja kulaba obulungi bwa Mukama. Ekyamateeka tubadde ku 10 olunyiriri lubadde lwa 12. Olunyiriri lubadde 12. Tulabye nga gamba nti ne kaakano Isirayiri gwe nganze Ivan. Ne kaakano Ivan, Mukama Katonda wo akwagaza ki wabula okutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okumwagala n'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo. N'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. Bw'onaaba onaaweereza Katonda muggwe ng'entiisa ekwambadde ng'otandise okukankanira Katonda, emmeeme yo ng'eri fokasi ng'oweereza Katonda mulungi, ojja kulaba Katonda by'agenda okukola. Awo onaaba oyingidde mu lugendo lw'okutuukirira. Okiraba? Tugendeko mu Yokaana 3:7. Yokaana 3:7 tulabe ensonga y'obutukuvu eno kaaki Katonda agyagala ennyo. Yokaana 3:7. Yokaana 3:7 egamba ki? Yokaana 3:7 egamba, teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira. Yokaana tugende Yokaana Yokaana ekisooka musonyiweko. Yokaana ekisooka 3:7 egamba ki? Yokaana ekisooka 3:7 egamba, abaana abato omuntu yenna tabakyamyanga. Akola obutuukirivu ye mutuukirivu nga ye bw'ali omutuukirivu. Akola ekibi wa Sitaani kubanga okuva ku lubereberye Sitaani akola ebibi. Omwana wa Katonda kiyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Sitaani. Nti akola obutuukirivu aba mutuukirivu, naye akola ekibi aba wa Sitaani. Balokole tuli bangi naye nga ekibi tetukyakikanka, ng'ekibi tetukyakiraba ng'olaba kirina omwene bujja kwetonda. Naye Katonda agamba oli mwana wa Sitaani, kyokka ate gwe omwajuliza butwamuwangula. Gwe omwajuliza nti Katonda ali naawe. Gwe omwagamba oli mwana wa Katonda. Gwe omwagamba wali mu Yokaana 1:12 n'ogamba ojuliza ekyawandikibwa n'ogamba Mukama kyawandikibwa oli n'otandise okusaba. Kyawandikibwa nti abo bonna abamukkiriza ne bamusembereza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Naye wanaakulaze nti bw'okola ekibi oba mwana wa Sitaani. Obudde bukyaliwo, ekisa kikyaliwo. Muganda wange ekyo ekibi ky'olaba ng'ekiremeddewo toli wekka nange ekimanyi. Obwenzi obwo bulemeddewo, obusungu obulemeddewo, olugambo olulemeddewo, obukaawu obulemeddewo, okukutamira okulemeddewo, ebyolaba ebiremeddewo n'obubbi obulemeddewo. Wakyaliwo ekisa. Wakyaliwo ekisa. Katonda akuwadde obudde weetereeze. Okyasobola okukyuka, okyasobola okuleka obwenzi, okyasobola okuleka okukola obwamalaaya, okyasobola okulekera okwetunda, okyasobola okukoowa okubba, kubanga Katonda yakuteekerawo omwana wa Yesu Kristo. Omwoyo Mutukuvu waali
ke kaseera togwamu maanyi togamba nti anze kino tekikyavaawo kwematiza ebyo byonna bisobola okuvaawo okwematiza kusobola okuviirawo ddala ne kuviirawo ddala nga osabye omwoyo mutukuvu wakyaliwo kyansi muganda wange okyasobola otereera katonda bingi olaba waaki ebintu ebikulemeddeko olina okuyitibwa kunene olina ekyenjawulo katonda kyakulabako olina ekyenjawulo omulabe kyakulabako alaba nga wonaavamu ekyo ekibi ogenda tuka mu magenda go obuweerezaawo bugenda kugenda wala kyovulaba ekibi kyalemeddewo naye muganda wange omukono gwa mukama gye guli omwoyo mutukuvu ali okuyamba nokwambaza amaanyi mbadde nkyayogera ku kintu ekyokwematiza nokolaki ki katonda akyogerako ki tusooke tukirabe katonda kyayogera ku kwematiza kibayita masturbation kibi nno kibi katonda takyagalira ddala katonda akyawa kibayita masturbation tugendeko mu lubereberye essuula tugenda kulaba ku kintu ekyo katonda akyogerako ki oba bayibuli ekyogerako ki kulaba bayibuli ekyogerako ki Lubereberye 38 olunyiriri lw'otandike ku 8 Yuda n'agamba Onani nti yingira eri omukazi wa muganda wo omuwase nga bwe kigwanira muganda wa bba. Owulira oddizeewo muganda wo ezzadde. Muganda Onani yali afudde. Kitaawe Yuda n'amugamba yingira eri mukyala wa muganda wo ozzeewo ezzadde kuba yali tazadde bambi mwana amuzaalirewo. Onani n'ategeera ng'ezzadde teririba lirye. Awo olwatuuka we yayingira eri omukazi wa muganda we n'agafuka wansi aleme okuwa muganda we ezzadde. Mulokole ng'okyakola ekikolwa kino n'agafuka wansi. Muli bafumbo. Kino ekintu kitambudde nnyo naye Katonda bw'akiwulidde era bw'afunye kyansi n'otuuka ku eddakiika ng'okyakikulya waliwo ensonga lwaki. Katonda tayagala wisdom. Kibi yakitirako omuntu. Ojja gamba ekisawo ekiri naye munnange tomanya ku olwo kinaabaawo. Okugafuka wansi mu ngeri yonna oba oli weka oba badde n'omukyala wo n'okikola byonna Katonda abikyawa. Amazima gaba mazima. Ekintu kino oba badde okikola kireke. Katonda akikyawa. Okwematiza Katonda takwagala. Akukyawa. Lekera okwematiza. Olekera okwematiza. Wakyaliwo ekisa. Katonda akyasobola okuyamba kwematiza ne kuviirawo ddala. Saba omwoyo we akwambaza amaanyi. Gamba omwoyo mutukuvu. Omanyi waliwo okwenenya kwa mirundi wenenye mu maaso ga Mukama. Ogambe omwoyo mutukuvu. Mutuufu ekintu kino nkinyumirwa. Kuba teri akikola osooka n'olya ng'okinyumirwa. Nkubuulira oba onaava ku kintu kino. Ogambe omwoyo mutukuvu ekintu kino kituufu kinnyumira. Ge mazima. Naye bw'onaayita eyite mabbali tojja kiba. Ogambe kituufu ekintu kino kinnyumira lw'ekikola kinnyumira. Naye sirina maanyi gakiwangula. Naye nsaba onnyambaza amaanyi. Jangu onegatteko. Nsaasira kuba nkikooye. Buli we nkikola nzira emabega. Nze neekweka ne mbanga Adamu yakwekweka. Naye nyamba
wakyaliwo chance okukyuka ogenda kukyuka wenene nyango okitegeeza Katonda agenda kusumula. Haleluya. Katonda wali agenda kusumula. Muganda wange ekyo kintu kisobola okukoma naye kigenda kumalako emirembe. Katonda akulabudde emirundi egiwera, akulabudde n'olota n'olukikola okomyawo kawule yali yagenda akomawo ekitali kirungi. Okunyomebwa kukomawo mu maka olw'ekintu ekyo ky'okola ekyokwematiza. Katonda akikyawa, kikola kibi nnyo nnyo era Katonda akikyayira ddala. Naye Omwoyo Omutukuvu waali okomya ogwo omuze ogubadde gukuliddemu era waali okunaaza. Katonda ayagala tutambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Tulabeko mu Zabuli essula 16:3. Zabuli essula 16:3. Zabuli essula 16:3. Entopiko y'obutukuvu mpanvu era tugenda gigendangako mpola paka etunaatuuka. Olwa data nja bukutula nga sibumalaayo twandibadde tuwugira ssaawa nga 3. Zabuli essula 16:3. Balina omukisa abakwata omusango, kitegeeza abakwata ebiragiro bya Katonda. N'oyo akola eby'obutuukirivu mu biro byonna. Olina omukisa bw'akwata omusango gwa Katonda. Naawe akola obutuukirivu ebiro byonna. Sikola leero enkya n'okola ki? Leero oyokya, leero obuguma, ekyo nnyogoga. Nedda. Ekyo si kyentegeeza. Tukiraba mu Lubereberye essula 3 Katonda agamba nti obuguma tubuguma, onnyogoga tonnyogoga. Ayagala obeere kimu. Buguma. Va mu kunnyogoga. Katonda agambye abakola obutuukirivu ebiro byonna. Gwe wenna alemedde ku Mukama n'amunoonya ng'okola obutukuvu n'obutuukirivu, nkugamba kimu, Katonda ali ku lugero. Gwe wenna abadde ku kampani ng'okola naye nga waliwo ebitatambula bulungi, olaba waliwo okunyigirizibwa, naye olemedde ku mazima, ogaanye okubba, ogaanye okulya enguzi, ogaanye okukola ki? Ng'okola obutukuvu ku mulimu, obuulira enjiri, waliwo ekijja mu maaso awo. Katonda yeetegese okugulirawo amakubo. Katonda yeetegese okuwa omukisa. Naawe atannava mu kibi, atannava mu bwenzi, atannava mu kulimba, atannava mu kwematiza, Katonda naye ajja gy'oli agamba muyite, agenda kukyusa. Ebyo binene kyovulaba omulaba abadde akuwagiseemu emize egyo. Naye ekyo ekibi Katonda agenda kiwama. Omwoyo Omutukuvu agenda kwambaza amaanyi okikyawe. Katonda agamba Omwoyo Omutukuvu nkikyaye era nkikooye. Jangu ontamye ekibi kino. Omwoyo Omutukuvu waali. Muganda wange okyasobola oteera. Gw'oliko omukisa munene. Oliko omukisa gw'amawanga. Katonda yakutegekera amawanga. Gy'onaagenda ng'onaafuna omukisa. Naye ne woba ogenze wa muganda wo baba bakwagadde nnyo n'otandika okwenderayo n'oweerayo bwana embuto, bakusanga mu kisenge ng'akamala okola ebintu bitategeerekeka. Bibyo ensomyeko bya Onan ng'omaze okwematiza awo. Baakiraba ne basirika. Walowooza nti wajjawo naye tiwabijjaawo. Kuva ku olwo ne bakugyamu obwesigwe. Wakola ebintu ebikyamu n'owaayiriza bba muganda wo. Ku olwo baakugyamu obwesigwe. Naye nga baali basazeewo okuwa omukisa etali wamu. Ogenda mawanga, Katonda ayagala kutegekera genda mu mawanga, naye waliwo ebintu by'otannaba kwejjamu. Bagenda kudipootinga. Guno gwe mukisa gw'ofunye eri okuwulira bwe kino ekigambo bwe kiti. Katonda yeetegese okuwa omukisa. Ogwo omukisa gwe okiwulira wano eno, olina muggo owulira mu ennyonta bulijjo ogamba njagala tambula amawanga. Njagala obe nga Yusufu, njagala obe nga Yakobo. Yagonda gye yagenda ewakojja we Labbaani, yavaawo na mukisa. Katonda omukisa gw'amawanga we guli. W'ogusaba
siteeka nti gwe wali olina naye woogusaba kuba mu bayibuli yakiteekamu. Zabbuli essula 2:8 nti musaba amawanga nange naagabako. Lwaki tetutuukawo? Gwe anoonya obutukuvu n'obutuukirivu, gwe ayagala okukola obutukuvu n'obutuukirivu, bino byogenda ofuna, bino byonaamusaba n'akola. Zabbuli 2:8 Psalms mu because onsabe nze nange ndikuwa amawanga okubeera obusika bwo, n'ensonda ez'ensi okubeera amatwale go. Oyagala genda Canada, USA, Netherland oba Kenya, awo nga temwagalawo. Anyway, wawe gy'oyagala ogenda, Katonda agenda kuweerayo omukisa. Kasita onaasaazigana ng'otambulira mu Mukama. Nga olaba olunyiriri olusooka olwa Zabbuli lugamba alina omukisa omuntu atambulira mu kuteesa alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi, newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Teyabanyooma kkubo lyabo abalina ebibi be baliwa ab'olugambo, abeezi, ab'obusungu, ababbi, ab'obujja, balina omukisa. Kyova olaba nakugamba 2:8 nti olina omukisa, nti musabe anaakuwa amawanga n'ensonda z'ensi okuba amatwale go. Ebyo Katonda byakwagaliza. Tugenda kulabako mu Proverb essula 2:5 engero essula 2 nga tumaliza tukyayongerako mpola mpola, naye Katonda akwagala okutuukira mu Proverbs essula 2:5. No, sorry. Engero essula 2:5 lugamba lutya? Kale lw'olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi mu kamwa ke, mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Aterekera abagolokofu amagezi amatuufu, aba ngabo eri abo abatambulira mu butayonoona. Alyoka akuume amakubo ag'omusango era awonye okutambula kw'abatukuvu be. Era awonye okutambula kw'abatukuvu. Entambula yo Katonda agenda gikyusa. Entambula yo Katonda agenda kutwala awali amukisa, agenda kutwala awali ennyumba yo. Naye mu byonna byonna, sister, brother, ng'otambulidde mu butukuvu, ng'otidde Katonda, ogenda kulaba obulungi bwa Mukama. Leka omwezi ogukome, leka Omwoyo Mutukuvu, kiza Omwoyo Mutukuvu akolemu omulimu, ojja kulaba obulungi bwa Mukama. Tugenda maliriza wano, tujja kugenda kwongerako. Tugenda maliriza nga tugenda mu Isaaya essula 54 olunyiriri 14 nga tulagamba mu butuukirivu munayima okunywezebwa. Isaaya 54 olunyiriri 14. Mu butuukirivu mw'olima okunywezebwa, onaabanga wala n'okujoogebwa, kubanga tolitya. Onaabanga wala n'entiisa, kubanga teri kusembeera. Laba mpozzi balikuŋŋaana, naye tuli ku 15, naye si nze ndibakuŋŋaanya. Buli alikukuŋŋaanirako aligwa ku lulwe. Laba natonda omuweesi afukuta omuliro gw'amanda, n'aggyamu ekintu ekikola omulimu gwe. Era natonda n'omuzikiriza okufaafaaganya. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe.
ekiriraba omukisa era buli lulimi oluligolokokerako okuwoza naawe oli lusinga obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gyendi bw'ayogera Mukama. Ono si Ivan nti yabadde ayogera, mbadde nsoma kigambo kya Katonda nti mu butuukirivu mulimu okunywezebwa n'abanga wala n'entiisa eteri kusemberera. Bali kuŋŋaana naye nga siye naye baligwa. Naye mu butuukirivu twagala nnyo kino ekyawandikibwa ekya 17 naye 14 ne tukireka, naye 17 egamba 17 ye kugamba nti tewaabenga kyakulwanyisa ekiweeseddwa ekiriraba omukisa gy'oli oba olulimi oluweza naawe. Naye olina tandikira ku 14 nti mu butuukirivu mulimu okunywera onaabanga wala n'okujoogebwa. Okwoye okujoogebwa, okwoye okuvumibwa, okwoye ennaku, okwoye amabanja, okwoye eki. Muganda wange waliwo kyokwoye naye wakyaliwo kyansi. Wakyaliwo kyansi. Katonda waalinnyo akulinze ali ku luggiru, ali ku mutima gwo, ayagala ggwe, ayagala ku kikyakwagaza utuukire, alyoka akunyweze mu kampani eyo, alyoka akunyweze mu ddwaliro eryo, alyoka akunyweze mu mawanga gy'oli, alyoka akunyweze akankanye n'oyo Omuwalabu abe ng'alina byata, naye akwagalako kintu eki kutambula amakulu matuukuvu, amakubo amagolokofu. Agenda kulwanyisa buli kyakulwanyisa omulabe kyanaaba akoze. Bana owulidde waliwo n'abagambye nti buli lulimi oluwooza naawe bakolimira bakola ki? Bakuwayiriza? Katonda agambye olwo olulimi agenda kuwakana, agenda kusooza kw'amaanyi, tebajja kusinga. Naye byonna ng'otambulidde mu butukuvu, ng'otambulidde mu makubo ga Mukama amagolokofu. Wakyaliwo omukisa sisita, wakyaliwo omukisa brother, maama wange, singa wange, mukwano gwange. Komawo eri Mukama akwetaaga, ajja kukyusa. Bw'ali okuwanguza buli lutalo. Musabe omutima. Kino weetaaga mutima mulungi. Ogwo omutima gw'olina tegusobola. Endowooza gy'olina tesobola. Naye Katonda asobola okugyamu ekyo. Mu ngeri ki? Musabe omutima omulungi. Ezekiel 3:6 olunyiriri lwa 25 paka ku 27 lugamba, bikkulawo Bayibuli onaaba otuusewo, lugamba nti otumansirako amazzi amalongoofu n'otuggyamu emitima egy'ejjinja n'otuteekamu emitima egy'ennyama egyegikwata ebiragiro byo. Kikyentegeeza osobola ogwo omutima ogujjudde ebiwundu, ogujjudde okunyumibwa, bwe baavuma baakuyuwa, baakusuulawo, baakukula n'empale n'otunga, guno omulimu okyalina kyansi. Ogwo omutima gw'owulira nga wakoowa bassengawo, wabakoowa taata wamukoowa, tosonyiwa, tokolaki, owulira obeetamiddwa, ogwo omutima Katonda asobola okukugyamu, n'akuwa omutima ogusonyiwa, n'akuwa omutima ogukyawa obwenzi, n'akuwa omutima ogukyawa obubi. Gamba ayi Mukama, nga weeyogedde mu kigambo ky'Ezekiel 3:25 n'ogamba nti otumansisako amazzi amalongoofu omutukuvu n'otuggyamu emitima egy'ejjinya n'otuteekamu egy'ennyama. Mukama, nzigyamu guno omutima ogujjudde obwenzi, nzigyamu omutima ogujjudde okwematiza, nzigyamu omutima ogujjudde obusungu, guno omutima ogujjudde olugambo, nteekamu omutima omulongoofu, nteekamu omutima ogwagala, ogusonyiwa, ogwagaliza. Mukama akikolere muli Yesu. Mukama akuwa omukisa. Amanya mpitibwa Evangelist Ivan Ssekabira. Tulabagana oluddako nga tutandikira awo tukoye. Mukama akuwa omukisa gwe n'akalabi. Togenda sigala kyekimu. Mukama akwetaaga. Kigulawo okalabi. Amiina.